ddembe lyo tolina kunyigiriza ddembe lyaki kukwaniriza yali osanze ku introduction naye twagala otubuuzeeko abantu bano bonna bannange ndi banatikireko staff muzikirize ntwale omukisa guno okubaniriza nti abakyala topika esooka tubadde ku katonda si kyekitutwala mu kanisa oba kereziya nyongereza ku kyamadamu ne basuuziza miitingi eziwera nga ffe bakansala ababaliko obulemu ffe tebatuyita okugeza waliyo miitingi eriyo eyekkuba eri erigenda okulima ffe nga bakansala ababaliko obulemu tebatuyita naye nga bwe bagenda oyisa obuguudo waliwo omulema ali awo kumpimpi kati bajja musenda nga ne kansala teyamugambako ekyo kyo kibaddeyo yadde empadde enfunda eziwera batuyisaamu amaaso mwaka omuluko gwaffe gwanamagunga annex bayitira ddala wange ku mulyango nali mu lujja nampitako nga mulaba saawa z'okumakya naye ziba ziri musawo banga 11 era ndaba ngaakolaki ngaakoma omayinza neyogezayogeza nnyo nemuyimiriza nemugamba wayi wampiseko ku makya wakadde ovaawo nti nno mwattu nno ekikusesa obadda ndi wakiramaniwo obadda gye tuli muki mu musomo ogwa irrigation naye bwe saakugambye engeri gye manyi tokyasobola kulima namugamba ebigambo bino nemugamba sebo okimanyi nti benkiikirira be bangi wema sikyasobola kulima naye nenfuna knowledge eyo ngenda nengisomesaki abalala n'awaka n'ebitooke bibyo biraba weebiri kati bw'obanga nze okimpisizzaako kinkoze si bulungi kati mbadde nsaba abantu abanga bajja bamanye nti people with disability tuba twalondebwa ku magombolola beturepresentinga bangi naye mbasobola bikola physically naye nembanga nina nesobola okisomesa abalala kitukola si bulungi nti abakyala mu byalo byaffe eyo gye tuva ebyenjawulo abakyala kaba nti omukyala taliko bulemu bakyayisibwa bubi naye kiyitirira wekituuka ku mukyala aliko obulemu kuba omukyala ono aba tasobola kwetaasa mu byalo eyo abantu bakyatulugunyizibwa abakyala bano babazaalamu abaana abantu babalaba emisana nga tebabalabaawo naye ennyo abasajja bagenda ne babanoonya we bali ne babakako omukwano at the end of it ogenda okwesanga nga babawadde embuto gye bateeyagaliza bw'aba afunye olubuto n'azaala omwana ate kati ebyo ebizibu bye tusanga nga abaana bali ku street abaana tebasoma so kati embeera ng'ezo abakyala abaliko obulemu bakyayisibwa bubi naye tugezaako tumanyi mateeka olowooza tuli kuloose tugenda kusoma kuwandika ebiraamo bannange abakazi tukola ebintu byenjawulo netufuna netusikira abamu batulekera ebibanja abamu tusikira amataka abamu tugula buguzi naye nemufa ebintu byammwe swe abaana bo ne baviiramu ki ebintu ate nga mwabikolera wamu neki n'omwami tulifena bannange abamu ndagamba naye ate nze siyingiza kasente njagala bakakasa emirimu gye tukola ewaka ekyo najyo amateeka gagiraba twekkiririzeemu nti buli kyetuteekamu ekyo nakyo waliyo contribution amateeka gagirabanga contribution yo tulifena bannange tusome ku butabanguko mu maka bwe bufaanana butya abamu babavuma abamu muvuma ate bamuvuma nnyo abamu mukisusa namwe ne mukisusa gwoliko obulemu ate byonna n'ofulumya ne bakukuba oluyi
n'okuba enduulu dembe lyo okuba ki enduulu kuba olina okwetaasa naye ekyatandikidde okirowazzaako tulifera bannange naye wekibaawo tukoze tutya ebyo byetugenda tulinamu ku ssente onoobula akalala omutima ogwaggolo Obulemu nsanyusa okubalaba. Erinnya lyange nze Mariam Naroga aliko Kosefu naye akola yetetenkanya nze mbingamba nnyo bakyala bannange bembeera nabo. Uganda so kyetsoba gikulira kugiyagala gikuuma nga bw'okuuma omutima gwo. Kitawo lwa municipality nga nkigira abakyala abaliko obulemu. Omusomo gwe tufunye gubadde gwa kumanya ddembe lyaffe ng'abakyala kusasula ssente so nga ate n'abalala abataliiko obulemu era zibalimu naye ffe baba batulabira mu gundi eyo tojja kusobola. Ekirala kyekyo kugenda mu malwaliro okugeza omukyala tuusizza okuzaala ngenda mu ddwaliro oyinza okutuuka eyo n'oyita omusawo takufaako n'otuuka okuluma omwana akuluma naye ng'oli awo abasawo tebakufaako atandika okuza sisita gundi jangu olaba ono naye kati ono yali ayagala ki yali anoonya ki n'atandika okugamba linnya ekitanda nga buliko wali okirinnya wali okisobola naye ng'ate omuntu okufuna olubuto tekiriko okaluza nti omuntu olina kumala kufuna kitanda so kati bw'otandika ebintu ng'ebyo oba olinnyiridde eddembe lyange eri obwebange ng'omukyala ne basuuziza miitingi eziwera nga ffe bakansala abaliko obulemu ffe tebatuyita okugeza waliyo miitingi eriyo ey'ekkuba erigenda okulima ffe nga bakansala abaliko obulemu tebatuyita naye nga bwe bagenda oyisa oluguudo waliwo omulema ali awo kumpimpi kati bajja kusenda nga ne kansala teyamugambako ekyo kyo kibaddeyo yadde empadde enfunda eziwera batuyisaamu amaaso teyina kizibu n'amateeka agakwata ku bantu abaliko obulemu oba abakyala. Ffe mu Africa ffe abasingayo amateeka amalungi agakwatagana ku nsonga z'abantu abaliko obulemu. Challenge gye tuyina kwe kuteeka amateeka ago mu nkola. Era njagala okukubiriza nnyo Minisita wa Justice Honorable Mao nti alabe nnyo okulaba nti justice system etereza bulungi amateeka negateeka mu nkola ate abantu ababa bawaabye emisango ne bayambibwa mangu. Omukyala aliko obulemu nga yeekulula bw'ajja mu kkooti omulamuzi n'omugamba genda n'enkya ddayo n'olulala ddayo tagenda kusigala ku musango ogwo. N'olwekyo nze kyenkubiriza Minister of Justice tutubeeko ne ka extra affirmative action gye tuwa abantu abaliko obulemu mu kkooti nti omulamuzi aleme okwadjaninga omusango gw'omuntu aliko obulemu emirundi 10 kuba talina transport entambula nzibu entunula nzibu okuwulira kizibu. Kakati n'olwekyo baba batutaddeko awo abakyala bano abatuukibwako ebizibu ebito kiba kibanguyira okweyunira amakooti naye kati we tuli abantu batya kooti ba corruption eri mu kooti corruption eri mbalamuzi corruption eri ku poliisi kati abakyala bano ne babanga emisango gyabwe tebagenze gireportingayo naye nga amateeka go tugayina tetuli short of laws tulina amateeka amalungi ennyo naye okugateeka mu nkola kyekyo kyatutawaanya. Kubanga abakyala babasomesezza bintu bingi. Abakyala bawadde ensonga nyingi nga babadde bajjukibwa bayisibwamu amaaso ng'ate abakyala abamu baana tebamanyi ddembe lyabwe olwamukola ekintu asirika gamba waayi ate nze omuntu alina obulemu naye okuva leero bategedde nti n'omuntu alina obulemu alina eddembe lye ng'omuntu omulala ataliiko bulemu alina eddembe ly'okweyogera alina eddembe ly'okugenda mu ddwaliro n'afunayo okubeera nti ebitanda biri accessible alina eddembe ly'okuzaala okuwasa oba okufumbirwa eddembe omuntu atalina bulemu lyayina n'omuntu alina obulemu lyayina kubanga lyamuweebwa mu constitution ya Uganda n'olwekyo buli muntu wa ddembe okweyagalira mu ddembe lye nga bwe lyalangirwa mu constitution. MP waffe wa National Honorable Laura Kamisu kubanga yatuwadde omusomesa atusomesezza olwaleero tumwebaliza ddala atukoze bulungi ate naye kennyini n'abaawo n'abakyala n'ababuulira
n'abakyala n'abagamba mu byamateeka nakkaatiriza ensonga y'emu nti abakyala bongera okukola bongere okwenyigira mu government programs basobole okutwala obulamu bwabwe mu maaso ate bongere n'okukubiriza abakyala bannaabwe baleseeyo. Twetegere twemanyi tewali watali munafu bayidawe tewali watalina bizibu kabiro no gwe twegomba kati atudde wa ayina ebizibu era bwogamba n'ekigo gyekiri nawe omusajja akola bwatyo nandi naye nti kitoko kati ne tweteekamu eyo embeera era nze bakyala mbazaamu amaanyi temwenyoma kyoli kyekyo oyo omusajja gwolinayo otomutya nze challenge yange eri emu ku mwami era mukyalagamba ati oba eryekyo ng'akukuba gwe akukuba oyo akukuba kugamba noba kuba nesagala kunkuba naye bwe teyalesa emmere so what teyalesa emmere kyeki